Siraji Nsada ow'emyaka 4 gwe tusanze mu ddwaliro e Kamuli oluvannyuma lw'omusiguze gwe yasanze mu nnyumba ye nga banyumya akaboozi ne mukyala we okumutema ekiso. Ndi Musada Mudubi wa Kibali. Ono nga mutuuze w'Ebumbya Bulungu mu ggombolola y'e Namasagali agamba yakedde n'agenda mu nnimiro okulima omukyala n'amuleka ewaka kyokka bwe yatuuse mu nnimiro teyaluddeyo kwe kukomawo awaka oluvannyuma lw'okwekengera mukyala we okubaamu embaliga. Kyamuweddeko okudda ewaka n'asanga mukyala we nga bamwesa empiki emisana ttuku. Najira okutuuka waka nga batwaire akaana akato akagaire chapati kali muluya bene bali mule bali kukola mirimo. Agamba wano olutawe lwatandikidde. Yagezaako okulwana anwanise n'amukubba ekigo. Olwamukubba ekigo wansi okwabadde okusituka kayo omukazi yaide yampitaku mbigano bwempanike nga leno njengemu omukazi kyategere Magumba yavuirire na Jambia yandisiisa kwa kumukono Jambia ati kata kayo okujja okulingayo omukazi yena agolere muli tinategere Magumba yagema. Ekisinga okumuluma nti omusiguze ye mulirwana we Moses Magumba. Sebo lwatuuse nakandi Magumba kino kyonsaswire ku ibanga ly'enkukumi. Magumba olwasitwike Sebo yayenda ide agemengo yayambale yankoba ati muno nsinze ayi kyona ayenda kyona ndakuwa onsinze ekiro wane kyawula wale ni wano era ono bwaba katugeze ali kwogera ne mukazi we owagala awulira. Omusajja atubulidde nga bulijjo mukazi we bwamu mu akaboozi nga yekwasa ebirwadde ebimuluma. Asinda nseke na lugombololo era nguza amakerenda n'amakerenda ene Kamuli nguza amakerenda sete datu ko kumpwako ndigula makerenda ganse kai nga makerenda mu Uganda gaziramu agamuonya muganda ifabira tuleteranga ensonga edati bana ndi bubi muganda wange mukazi waimwe oba mukazi wange tampa mama wenze nakulantya bwe munampuliranga njire ku bisolo mujja kunkola mutya munkube. Abakyala bavumidde ekikolwa kya munnaabwe okwendera mu bufumbo ate ne mulirwana. Wafune bwa mukazi mungi yeteza omukazi mutakanya kamwiza bitamule waizo oyo mukazi mutemo singa yabairenga tikwetasa yabairaja kusaka bwankoto. Ebikolwa by'obwenzi mu kitundu kino byeyongedde era nga waliwo n'omusajja omulala Faruku Kipwapwa naye nga abadde ku ddwaliro atubuulidde nga bwe yakwata mukyala we Rubona n'omusajja nga beegaddanga bwe batyo ne baawukana nga yali amuzaddemu n'abaana 3. Kayeno n'enumba bayira ku bwayinumba bati nanyi mba mukukola mu boda yange nga bw'oli kumbona okuyira ku waka okubuuza abaana nti mama emwali atagira ife kumena dumu kyova mbeddde omwana w'emyezi 5 nintambula naye nti najja okutuuka nga balamba era nga benti bakumba ngani chiyobyo webumbya butya teiduka ebulungu we namugaba ne mukazi yange ngayina abakazi 12 ayanze no mukazi atya. Mu kiseera kino mukyala wa Nsada ne Magumba omusiguze balira ku nsiko.